Bakadaama bannange ng'okyali mupya. Wengamba mupya kikyentegeeza mwezi gumu, myezi 2, myezi 3 benjogerako ssaawa zino nga wakatuuka mu kyumba ky'omuwalabu. Ojja kutuuka akuteeke ku network akuwe wifi oba olinde kagikuwenkeera. Naye omuwalabu nga mufunyemu obutakkaanya bonna ekintu kyasooka kukola kujjako network. Ekyobugagga mu nnyumba ye wifi. Wifi tekyobugagga ky'omuwalabu era nga mufunyemu obuzibu asooka kuka network choyi n'akajjako. Naye gwe ng'oli mupya nga bakuggyeko network ogenda kukola otya? Waliwo obuzibu obuzzeewo ogenda kukola otya? Toyina layini yeeno, toliko wifi agiggyeko. Wuliriza bino. Bw'osindikanga e Uganda mwezi gw'ogusoose e Uganda, bagambe ne woba olina amabanja ag'enkana ki, bagamba at least bakutereka emitwalo 10 ku layini yo oba ya MTN oba ye Uganda. Lwaki nkugamba bwentyo? Nti wofuna obuzibu bwonna, sente ezo osobola okuwandika message n'ogisindikira omuntu eba egenda. Newankubadde bakutema akasente akawerako nusu 10 naye message etuuka omuntu n'asoma n'amanya nti gunda adangamba weekiti. Ekyokulala, sente ezo osobola okuteekako airtime ku simu yo layini ye Uganda n'osindikira omuntu callback n'akukubira n'omubulira embeera gy'olimu. Ekyokusatu, ezo sente osobola okuteekawo oba w'osindika message ng'osindika office yeeno baziba 200. Yansijukira ze bantimanga nange 200 n'owandika message n'obasindika n'obagamba nti mumbeera weeti. Ekirala, bw'ofunanga embeera yonna ng'oli mu myezi gumu, myezi 2, myezi 3 ne mukyakala n'otuuka ku office, muganda wankwegayiridde genda ku office ng'okimanyi todda mu kiyumba kya muwalabu. Nkiddamu, genda ku office ng'omanyi ekiyumba okikooye. Naye ebyokufuluma ekiyumba weekalakasiza opakinzaawo ensawo yo bakututte paka ku office, olutuuka ne bakaaba n'afukamira n'akuwaanawaanaawo n'okwatirwa ekisa n'oddayo. Akadanyi makassa, baganda bange akadanyi makassa kaali kanzisizza. Mbolo tutuuze ku office omukazi akaabye akubye kyabaya ku ttaka, amavivi agakubye ku ttaka n'eŋŋamba wafukamirira Kadaama olw'ekisa n'ekinkwata maama. Nenkwate kubona enzirayo naye munaku 2 mukazi yali anzise. N'olwekyo baganda bange mwegendereze. Womanyi tokkolo kyakwagala totawana gendanga mu office nodda. Bansweetheart kuno kulabula era ng'oli Kadaama ng'oli mu kiyumba tambuza vidiyo eno etuuke ku buli omu. Banamwe gino emyezi nga3 egiwedde tufunye complaints nyingi. Abaana bangi abalina obuzibu abajja bakaaba, abafudde bangi be bajjemu ebiwoowoolo, emitima bangi. Naye ng'omwana ajja wano ng'oluusi bamukubya akulukuta musaayi, oluusi ali mu mbeera embi naawe ogiraba, naye ng'atuuka mu kukaaba awoza munyambe bunyambe. Bakuyambe batandikirewa? Jangu ng'osaba obuyambi naye tuukira ku nsonga. Nti amanya gange nze alinda Alisoni nayitira mu Swift International Recruiters wakaliga enamba z'essimu ze zino. Office yange yeeno ye Kasebu, enamba z'essimu ze zino. Enamba ya mukama wange yeeno. Passport number yange yeeno. Income number yange yeeno. Olabo bate bakuyambe bubwangu. Abaana bajja kutambuza video. Abaana bajja kuteeka office kuninga. Gwe ne wonowo bakubidde ba office nga tebakwata. Tosuubira nti nze nja bakola bagaana okukwata n'omulala bagaana okukwata. Basobola okuteeka nabo bakama abo kuninga. Basobola okukima nti waliwo abali kufollowinga. Naye omwana atuuka ku platform mbutuufu n'olaba video ye naawe n'otandika kukaaba. Naye nga tulina otandikira muyamba. Olw'ensonga talina kyayogedde kimukwatako. Okujja n'okaaba nti bagenda kunzita simanyi munyambe bankubye nze tekina kye kiyamba nga totaddeko information ekkwatako. It's better nabagamba mu kifo ky'okukwata enamba nga 10 mu mutwe gwo naye nga za bwa boyfriend simanyi bantu batakuyamba. Sooka okwate passport namba yo, kwata enamba ya mukamaawo, teekamu enamba ya office ye eyeeno, office ye Uganda.
ne income number yo bibeere nga bikuli wano. Wekiba kikulemye funa akapapula mu biseera byo eby'eddembe wandikako amannya g'amatuufu ebikukwatako office gye wayitiramu ey'Uganda n'ennamba zaako, office ey'eno n'ennamba zaako, oteekeko ennamba za mukamaawo n'amannya ge, oteekeko passport namba yo, obikuba akafaananyi bulungi bibeere mu galala eyo mu ssimu yo. Bw'ofuna ebiseera akafaananyi ako kajjeeyo kateeke ku ssimu, kateeke mu vidiyo gyo n'oba okoze. Buli anaakalaba ajja kufuna waatandikira. Bannange tuyiga okwerwanirira. Tewali agenda tulwanirira. Ffe ngaffe abali mu kiyumba abayita mu mbeera eno abalaba bannaffe nga bakaba ffe abalina okwerwanirira. Bannange tuyige butya bwe tukozesa amasimu. Essimu yo leka kubeeramu ne WhatsApp nobeera ne mu bigroups nga 10 nga tebina kye bikuyamba. Beeramu ne apps ezikuyamba. Facebook erina okubaamu, TikTok giteekemu, tobeerawo just kunyumirwa n'ebirala. My fellow hustlers, okimanyi nti Kadaama omutuufu tateekeddwa kuba na ssimu emu oba tokimanyi? Kwaba n'abantu ekyokulwanyisa kyabwe ebeera ssimu na wifi. Bw'aba atakuggyeeko ssimu, manya agenda kuggyako wifi. One of the two. Kati waba akuggyeko wifi nga tolina layini yeene essimu eba tekugasa. Bw'aba akuggyeko essimu nga wifi kweri era naye eba tekugasa. Oba munfuna. N'olwekyo Kadaama omutuufu must be with a backup phone. Ndowooza bakitegeera mukitegedde. Kadaama talina kuba na ssimu emu. Ate teweesuguliranga ku ssimu nga bakama bwe baagikugulira. Kuba eyo kyangu nnyo ojje kujjako. Ofundako no neyo gye weegulidde kuba olwo oluba lutale bansasage. Naye gye gyakugulidde kyangu nnyo ojje kujjako. Oba munfuna katono ono amanyi nti munange yajja ku Kadaama essimu yamumala naye nga Kadaama gwaliko magezi mazaale. Tuyinza kubula magezi ga bitabo n'ag'obuzaaliranwa ne gakubula. No. Kuba kye mulina okumanya nti eno gye tuli simu ye kitaawo ye nnyoko ye ssenga ye jjajja ye kojja ye muganda we ye buli kimu. Bw'ofuna obuzibu olina okukozesa essimu yo ekutaase. Kati imagine ng'agikuggyeeko. Be abaana be tutakyawuliza. Be abaana omuntu gw'omala omwezi nga tomuwulizzaako. Lowooza baabadde ki? Bwe tuba nga tusobola okufuna abaana nga 6 abafunye obuzibu mu mwezi gumu, ate kati abo be bajjako amasimu abatali ku netiwaaka be tutasobodde okuwuliza, olowooza babeera bameka? N'olwekyo Kadaama tulina okwebereramu ba Kadaama wonna w'olioba oliwo oba oliwa as long as toli mu nsi eyo. You must be with a backup phone. Twebereremu. Essimu kyakulwanyisa kyokka ky'olina mu nnyumba y'Omuwarabu. Essimu gy'olina okukozesa okusindika information ekukwatako n'otegeeza abantu bwe tunaye ndi mu mbeera weeti ne weeti. Kati waba agikuggyeeko aba waddembe okutuusako kyonna kyaba ayagadde tewali ajja kumanya. N'olwekyo Kadaama be with a backup phone.